Eranga waliwo omulango ogw'amaanyi ogukubiddwa omulango guno ogw'amaanyi ogukubiddwa mu kaseera kano abadde balowooza nti osanga enkolagana y'eggwanga Uganda n'eggwanga erimanyiddwa ng'erya Rwanda osanga ntebenkevu bulungi nnyo kigambiddwa okuba nti abatuuze bano beekubidde omulanga eri omutabani w'omukulembeze eggwanga Uganda jangu otaase embeera omukulu nnyo tumaze okubeera nga tujja ku nsonga z'eggwanga lya Rwanda n'eggwanga erimanyiddwa nga era Uganda newankubadde nga ebigambo bino byagenda maaso n'okubeera nga bitambula bassebo ne bannyabo abatuuliriza ku radio eno nti enkolagana ya Rwanda n'eggwanga Uganda biteredde bulungi nnyo nyine ddala era tewakyali Uganda yenna ayinza kubeera nga munnafe akyakwatibwa olw'okusalinkiriza n'okwesogga mu matwale ag'eggwanga erimanyiddwa nga erya Rwanda bannayuganda bonna ng'enteekateeka zino zonna tezinnatuukawo bangi abaayolebwanga bangi bakwatibwanga ne bakwatibwa batamanya ngamba ba Rwanda ogenda obbateeka mu buduukulu paka jjo ly'abalamu agambidde okubeera mutabani w'omukulembeze eggwanga Uganda General Muhoozi Kainerugaba bw'atyo ne yeesowolayo n'ajja walampa ennyonyi ne yeesogga mu kibuga ekikulu Kigali n'ategeeza eggwanga nti enkolagana ya Rwanda ne Uganda amaze okubeera ng'agiddaabiriza bulungi nnyo nyini ddala bangi ku basuubuzi ensonga eno bagamba nti kiteredde bulungi nnyo Uganda tegenda kuddamu kaaba olw'abaana baayo abagajjambulwanga amagye ga Rwanda abaatwalibwanga n'abagendanga mu buduukulu osanga bino byonna byali biwedde bulungi nnyo nyini ddala. Abatuliriza ku radio eno bibadde bikyali bityo tegala okubategeeza nti amawulire agasomoddwa oba gawuliddwa mu kaseera kano newankubadde nga tuli ku nsonga za gavumenti ya Rwanda n'ensonga za gavumenti y'eggwanga Uganda abatuliriza kigambiddwa okuba nti waliwo embeera egambiddwa okubeera ey'akasandali embeera etali nnungi n'akamu n'akeddagala munda mu ggwanga erimanyiddwa nga era Sudan South Sudan bwe kigambiddwa okuba nti kabwejjungira kulembera gavumenti y'eggwanga lino ayongedde ogoba abakulu mu gavumenti eno era nga obunkenke bugambiddwa okuba nti bongedde okulinnya enkandago era kigambiddwa okuba nti tetwategedde okuva munda mu ggwanga Uganda nti akulembera gavumenti ya Uganda ayagala kuweereza amagye munda mu ggwanga lya Sudaani okutaakiriza munywanyi we Salva Kiir kigambiddwa okuba nti obunkenke bw'amaanyi Salva Kiir kigambiddwa okuba nti watuula watambuliza emirize mu kibuga Juba obunkenke bw'amaanyi abakulu mu gavumenti atandise okubagobaganya bagamba ng'ogobaani bw'otyo ng'agoba abaana mu makaago Sudaani si nsi eyo tutegedde nti omukulu Uganda alabika nti yakola nteekateeka ezigenda okukuuma mukumu muganda we Salva Kiir mu ntebe ya Sudaani mwatudde obunkenke gye buli sinzira ku mawulire ag'omunda agakyawuliddwa oba agalabiddwa mu kaseera kafaanaganako bwe kati abatuliriza ku radio eno amawulire ag'omunda agawuliddwa oba agalabiddwa mu kaseera kafaanaganako bwe kati kategeezezza nti waliwo bannayuganda abagambiddwa okuba nti mu kaseera kano bali mu kuvunda mu makomera ga gavumenti y'eggwanga lino erimanyiddwa nga erya Rwanda newankubadde gavumenti ya kuno ebadde yeesoma n'okutegeeza bannayuganda bonna ebbanga lyonna nti enkolagana ya Uganda n'eggwanga lya Rwanda ntereevu ebitagambikako ag'omunda gongedde okutegeeza radio eno ku makya kuno olwo bannayuganda abagambiddwa okuba nti bakwatibwa dda bali mu myaka 2 myaka 3 bali mu makomera ga Rwanda tebaliko muntu yenna ayamba ebigambiddwa okuba nti enkolagana eno yakolebwako mutabani w'omukulembeze eggwanga Uganda General Muhoozi Kainerugaba bannayuganda bongedde okwewuunya abategedde ebigambo bino ku makya kuno. Gambio nti bannayuganda twongedde okutegeera ku makya kuno nti bannayuganda bali mu makomera ga Rwanda bongedde okubeera nga bavundira oluuyi olw'eno ebyogeddwa nti enkolagana eno eri ku mutindo oba weeri yaddizibwawo dda abantu bagamba nti tekiba ekiwanja ekiwedde emirimu sajja akyali ku bannayuganda akwata bannayuganda akyasiba naye agenda okutaakiriza eggwanga batutegeddeko ku makya kuno nti waliwo bannayuganda bakunukkiriza mu 200 biramba bano bonna nga bongedde okutegeeza nti basuubuzi bannayuganda bawedde emirimu nga basuubulira mu bitundu by'eggwanga Uganda emanyiddwa nga eby'ekisolo bano nno twongedde okutegeera nti baliko ekiwandiiko kyebasobodde okubeera nga bavuddeyo nga bagamba nti ennaku y'amaanyi kweraliikira okuwedde emirimu baliko omusuubuzi munnaabwe munnayuganda awedde emirimu eyagenda maaso n'okubeera ng'akwatibwa era ng'ali mu kkomera munda mu ggwanga erya Rwanda gyakulunguludde ebbanga lya myaka 2 n'ekitundu tewaliwo
omuntu yenna ayinza kubeera nga ayamba. Abatuliriza bannayuganda bano basobodde okubeera nga beesowoddeyo olubuusa enswa balinnye mu masekkati ga Kyoto ne bajja bawandiika ekiwandiiko ne bassaako ennamba zaabwe z'essimu emikono 200 biramba ne bassaako ennamba z'essimu ennamba za densite zaabwe bazitaddeko ne bagamba ekiwandiiko kino kigende eri mutabani w'omukulembeze eggwanga Uganda General Muhoozi Kainerugaba eyategeeza eggwanga nti enkolagana ya Rwanda ne Uganda emaze okubeera ng'eddawo najja yeetimba mu mawulire buli wantu wonna n'agamba nti ebintu abitereezezza omuntu waffe ali mu kkomera myaka 2 n'ekitundu avundireeyo abasuubuzi bannayuganda mu ttundu y'Ekisolo bawandiise ekiwandiiko ne bassaako emikono 2 ennamba zaabwe z'essimu ennamba za densite bagamba mutabani wa ggwanga Uganda Muhoozi Kainerugaba lwaki watuwuddiisa omuntu waffe oba gyali oba mulambo oba yafa tumwetaaga Ekisolo wano. Babuusa enswa ne bajja balinnya masekkati g'Ekyoto mu bitundu bino bimanyiddwa nga eby'Ekisolo be bagambidde okuba nti bongedde okubeera nga bakaawa nga bagamba nti eggwanga lino ani aliwuddiisa oba tewali kuwuddiisa tubala ennaku mbale tutegeeza mutabani w'omukulembeze eggwanga Uganda General Muhoozi Kainerugaba bwe yategeeza ensi yonna nti amaze okufikisinga omukwano ogwali wansi mu ttaka wakati wa Uganda n'eggwanga lya Rwanda n'ategeeza eggwanga lyonna nti embeera emaze okubeera ng'edda ku nteeko twagala omuntu waffe nga amaze okubeera ng'ateereddwa. Abatuliriza gurupu y'abasuubuzi bano abagambidde okuba nti nga bayita mu muganda wa Museveni amanyiddwa nga Toyota era nga Toyota agambidde okuba nti chairman ye national chairman owa ttiimu chairman Muhoozi project MK nga bagambye nti tumulinnye n'ekigere ng'omuntu waffe tamaze okubeera ng'ateereddwa ensonga z'okuwuddiisa eggwanga. Abasuubuzi b'Ekisolo bagamba tuzikooye mutegeeze eggwanga ebigenda mu maaso. Lwaki Paul Kagame asigala akyakutta abantu baffe nga mwatugamba nti enkolagana esigadde munnaffe emaze okubeera ng'etereezeddwa ani gwe muwuddiisa wano. Abasuubuzi bongedde okubeera nga beekandaga bongedde okubeera nga bakaawa bongedde okwogera ebisongovu bongedde okuwanda omuliro bongedde okwesoma bano bagangedde okubeera nga bakaayira ddala. Kisolo district basinzidde twagala kutegeera amazima matuufu twagala kutegeeza matuufu ekizibu ekigenda mu maaso mu ggwanga. Enkolagana yaddawo oba teyaddawo? Lwaki omuntu w'eggwanga bw'ati asibwa ng'ali nga ataliiko bantu be? Abatuliriza olumanya bano bongedde okubeera nga bakaawa bongedde okubeera nga munnaffe obalyawo bayomba tegeeza abasuubuzi okuva mu bitundu by'Ekisolo mu kaseera kano bategeezezza nti bakulembeddwamu chairman wa wano Abero Bizimana nga bagamba nti twagala ensonga z'omuntu waffe agende mu maaso n'okubeera nga zikolebwako ave mu kkomera bannanga akomewo. Omuntu ono munnayuganda agambiddwe okuba nti yakwatibwa mu 2020 era nga Rwanda security officials be bagenda maaso n'okubeera nga bamuyoola n'okumukwata nga bagamba nti yeraganye okubeera nga awa emisolo gy'eggwanga erya Rwanda bamuteeka mu kko bamutwala. Agambiddwe okuba nti ekkooti talina wantu wonna walabikira abantu be bakubye amasimu ekyemmanga n'ekyengulu tewali muntu wabwe walabikira. Bano kye bakoze bawandiise ekiwandiiko ne bassaako bagenda ennamba ne bassaako amannya bwe gagenda ne bassaako ennamba za densite amasimu gaabwe ne siginikya emikono 100 Kisolo yenna asayiningidde omutabani w'omukulembeze eggwanga omuntu waffe tumwetaaga. Mu nsonga za gavumenti y'eggwanga lino erimanyiddwa nga erya Rwanda ng'ebigambo si birungi n'akamu n'akeddagala bannayuganda bongedde okwesoma nga bagamba nti okuwuddiisibwa tukukooye mu kaseera kano twagala kutegeera nsonga ntuufu omukwano gwaddawo oba tegwaddawo wali kuwuddiisa ggwanga oba kufunamu abantu aboolubatunga eggwanga baliryamu bokka twagala tutegeere oba eggwanga ly'abantu babale oba siira ffe ffenna nga bannayuganda byonna Ekisolo wano abongedde okubeera nga beesoma. Abatuliriza ku mukutu guno abalikudda mu kutegeeza nti abasuubuzi bano n'abantu mu bitundu by'Ekisolo bongedde okubeera nga bamulango ogw'amaanyi n'okwewuunya abasinga obungi emikono gisigadde giri ku matama bagenda maaso n'okwewuunya embeera ewuliddwa oba erabiddwa mu kaseera kano era nga abasuubuzi bano bongedde okubeera nga bakiikira ensingo akulembera gavumenti ya Rwanda bagamba nti katulinde oba mutabani w'omukulembeze eggwanga Uganda amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba yawuddiisa eggwanga lino najja alirimba nti enkolagana ya Rwanda ne Uganda eteredde bulungi nnyo nyini ddala. Abasuubuzi bano okuva Ekisolo bongedde okubeera nga boogera ne bagamba nti mu kaseera kano twagala okwewuunya omusajja alina ettima erifaanaganako bwe riti amanyiddwa nga Paul Kagame abaana b'omusajja omusuubuzi gwasibye emyaka 2
abaana ennaku ebayonka butaaba era bategeezezza nti musajja wattu omusibe ali mu kkomera. Twagala okumutegeeza bw'abanga akyali mulamu nti mukyala we yafa dda, twamuziika mu myaka 2 gy'amaze ng'ali mu kkomera. Abaana bayengeeta buyengeesi, tebaliko muntu yenna ayamba. Batuliriza kigambiddwa okuba nti bano bagambye ne bannayuganda abalala bagambiddwa okuba nti bandibanga baabula dda tebaliiwo, abaabuzibwa ne batwalibwa bandibanga